Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze kubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa owokubiri era nga akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti olukiiko lwa Legislative Council. Munnange mu biseera ebyo ng'omubaka ava mu Buganda akiika mu lukiiko lwa Uganda oluteeka amateeka luyite Legico ali omu yekka Katikkiro wa Buganda Kawalya Kaggwa ate okutwalira awamu nga lulimu abaddugavu basatu bokka abazungu n'abayindi nga be baali basingamu obungi ate nga be bakiikirira babalirwa ku ngalo. Kawalya okugenda mu Legico Kabaka Muteesa ye yamulonda so si lukiiko lwa Buganda n'olwekyo Abaganda tebaamulinaamu bwesige bwa kubakiikirira era emirundi mingi baamuyitanga musajja w'abazungu. Mu mwaka gwa 1905 gavumenti enkuumi yasalawo okukyusa ku muwendo gw'abakiise mu Legico. Abazungu bana abayindi bana kyokka ogw'abaddugavu tegwayongerwako. Kino kyaleetera Buganda okwongera okutya Legico ne bagiyitira ddala lukiiko lw'abagwira. Newankubadde gavumenti enkuumi yafuba nnyo okunnyonnyola Abaganda nti East African High Commission tesaanidde kubeeraliikiriza kubanga yo yali ekola ku byanfuna so si bya bufuzi naye era tebaamatira. Bo baali bakimanyi nti Buganda yeemalirira mu byetaago byayo nga mwotwalidde n'ebyenfuna. N'olwekyo baali beetaaga okusala magezi ag'okuwonya Buganda okugendera mu nsindikagano y'okugatta Uganda mu Federation ya East Africa. Okusooka Abaganda nga bayita mu lukiiko lwabwe olukulu baasaba Bungereza ekkirize ensonga za Buganda okuggibwa mu Colonial Office zizibwe mu Foreign Office ng'endagaano za Buganda ne Bungereza eza 1894 ne 1900 bwe zigamba. Okwo ne bongerako okusaba okwefuga kwa Buganda. Federation bweribezze esange nga Buganda yeefuga dda. Gavana ebyo byonna yabigaana nga tayagala kwawula Buganda ku Uganda. Munnange obutategeeragana n'obuteesigangana wakati wa Buganda ne Bungereza ne bugenda nga bukula. Bo Abaganda nga bagamba nti Omungereza yayitibwa buyitibwa nti okumusaba okuddayo tekiba kivumo owulidde. Ate ng'Omungereza alowooza nti kyali gyali okutegeka ensi okugikuza nga bwe kyali kyetaagisa. Endowooza eno ku buli luuyi teyalema kuleetera Kabaka ebizibu ebitayogerekeka mu mbeera ze n'abafuzi Abangereza. Mu kiseera ekyo gavumenti enkuumi yali emaze okulengera ng'ebiseera bigenda bisembera Uganda yonna okutuuka okwefuga. Mu ngeri eno Abangereza baayagala okuteekawo enkyukakyuka ez'amaanyi mu byenfuga zisobozese abaddugavu okuyiga okuddukanya gavumenti yaabwe ng'okwefuga tekunnatuukira ddala. Okutuukiriza enkola eno gavumenti yali emaze okusalawo okugaziya Legico okwongeramu abaddugavu nga balondebwa enkiiko z'ebitundu byabwe. Naye olukiiko lwa Buganda enteekateeka zino lwaziziimuula ne luzira okuweereza ababaka baalwo nga lutya nti entegeka zino zonna zaali zigenderera kuleeta Federation ya East Africa. Abange ebyo nno sijja kubisussaako wano wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.